Abamu ku bawagizi ba NUP abaakwatibwa ku lunaku lw'e Monday bwe baali beeyongerayo ebityana bavuddeyo ne bannyonnyola ku mbeera gye bayiseemu e Luzira nga babatulugunya olw'okugamba nti bawagira Bobi Wine. Maaso bena abasajja bataano kati omusajja nga tugenda bwankuba empi omukyavayo ebikola bwe bati n'agamba kati oba ondabye ogenda kunkola ki olina ewalala w'ogenda okundaba ko omunaagamba munne yasiima enkyanyi n'okulya enkoko ko omukazi nze enkoko ngenda girya kati obudde buno omukazi yaliko bwe twatuuka ku poliisi natuuka neyafaana ne muganya bwemba nnakyenkoze nze ng'omuntu nsaba kukola ki kunsonyiwa n'aŋŋamba nze sisonyiwa siri mukama katonda era sigenda kukusonyiwa obeera mugamba muzeeyi mbuna abayisa bubi kati kamukitegeere omugende bwe twatuuka twalina omuvubuka gwe twali naye nga bamuyita Kyagulanyi nga bamukutte bwe yayogera erinnya ly'omusajja n'amugamba tugenda kwambusa waggulu bakube bakumalemu amalala era bwe batuleeta wano ku kkooti naye tebaamuleeta bamulekayo nateeki bwe twatuuka ekiro ekyo ne batukolako ne batuggyako nga naye abaana abamu babaleeta ababakubi nga n'okubakuba wennyini we tuli babakubirawo ne tugenda mu kaduukulu ne batuggyako essimu byonna n'essimu gye nali nina endala baajasa n'essente ne bazitwala kuba nali mu jaketi ndala n'esweta nga mu nsawo mulimu emitwalo naye twatuuka mu kaduukulu nga n'abasirikale abaliwo balina embeera gye batuteekako kati bwe twali awo enkeera ne baleeta bano bannaffe abamu abavudde wano kwaliko omukazi kanso nga mulwadde wa sukaali bamuleeta ku olwo nga bamukubye nga tasobola tutambula ng'ali mu kaduuku era baganda be bajja nga bali ng'omu nga yambadde esweta eriko wano ekifaananyi kya Edimutu n'ebigambo ne baganda tugenda sasula ssente muganda waffe bakoleki era ne basasula ne bamuta then enkeera ne batuleeta wano naye kyendabye e Luzira kasita bategeera nti nno bakukwatirako mu bya Bobi Wine oba ogenda kukawulira paka woovaayo era kyemanyi ne nadaada ajja babulira ire si malungi yadde n'akamu nga nkuggyeko ate awo katono yo kkooti olunaku olwaleero etudde okubeera nga ewuliriza omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale Kamulegeya. Wano Dr. Kizza Besigye anenyezza Justice Emmanuel Waguma obutabeera wa mazima mu ngeri gye bakuttemu omusango gwabwe okutuuka okubeera nti balemesa balooyazi baabwe jaaji asobole okubeera nga ate abafuula free oba okubeera nga abata. We considered that your treatment of our application either showed we considered that either you are grossly incompetent not to read what was filed before you, or at least biased. Both of which we consider the very serious matters as we run to court, everybody looks at court as a temple of justice. Lord, we were compelled to file a complaint against you with the Uganda Judicial Service Commission. And if you have not received the notification of that complaint by the Judicial Service Commission, as they are required to extend it. Commencement of the trial. You have set aside today here our second bail
application today. This was the application we made in April this year. Whether in those circumstances you consider that it is still prudent. Nkwebaza okubeera omulabe wange omulungi mu buwombeefu nkusaba bw'oba ogudde ku vidiyo yange ng'ogiraba girabe obeere ng'ate osubscribinga bw'oba ng'oli mupya ssaako n'okubeera ng'ate olayikinga ssaako n'okugendako mu comment section bambi okubeera ng'ate oyogerako nange siba bulungi nkwagala nnyo.